ETV Uganda, you can see the scenic beauty Empuku yeyo. Empuku yeyo. Empuku yeyo ETV Uganda. So tubadde tusaba otunyonyole ku mpuku eyo ssebo. Eno amanya gange nze Ibanda Nasul. Akulembedde omukolo guno oguli mukolebwa saawa zino. Era nga wenjogerera tutuse ku mpuku y'obujjajjaffe. Eno empuku yeraga obujjajjaffe oba mwabadde bwe tujja nga ne tuwongerera nga kitaffe atutumye nti mutwale abalwadde bajje basabe buli kye basinga okola ki okwagala. Obusungu buno bwonna we bujjira ku misangwa gino waliwo empuku eri wansi awo gikwate bulungi ndowooza ogirabeyo eya wansi okuleka ennene eyosookera ddala eyo erimu amazzi eyo eyali empuku ennene esingira ddala eri waggulu eyo yali yatata waffe mwennyini ng'eri eya waggulu ya mukyala we. Kaakati eno empuku bano lwe bamala okuggula ne bajjawo amazzi gali amangi empuku eno etandika okukola ki okuziba okujjula amazzi. Kati bwe busungu buno bwonna jjajjaffe bwabaddeko nga ebiremereddwa n'ebyuma bye bateeka kuno oluusi okukola yeziba yokka eyo gy'olaba. Abalambuzi bayingiramu ezi nesisale kuba tusooka kufukamira ne tusaba ne batuwa obuyinza. Empuku eyo gy'olaba waggulu awo wonna yakolebwa mu ngeri ya Yamunyu kisula. Ogwo gwonna gw'olengera waggulu awo munyu kisula. Ogulya n'essaawa zino oba oyagala ogulya era liba ddagala. Kati buziri empuku endala z'olaba gaba matabi oba ensaga amatabi g'emisambwa ag'obujjajjaffe kuno kwe tuyimiridde. Kuliko empuku ez'abaana abalongo, kuliko empuku z'abaana alongo, kuliko empuku z'emisambwa gyonna. Kakati wano empuku eno ki wasinga kuwonyezebwawo balwadde ki? Buli kika kya mulwadde singa oba ozze jjajja n'akusiima n'akugamba nti genda wano bw'oba ozze wano tojjaawo ddagala okujjako okugamba nti genda oggyeko akawajjo oba ku munnyu gwange oba ettaka oba ogende ku mazzi gange gali eyo onaabeko kyokka. Lwaki leero tebatukkiriza yingira kuba abalabi baffe bandyetazze olaba empuku eyo na biki ebigirimu? Olwaleero tebatukkiriza kuyingira lwa nsonga emu nti essaawa zino tumaze okumutikkira engule ey'obuzira egenda okutulaga nti yeeye okuva mu nnyanja. Kuba kakati saawa zino wenjogerera empuku eyo weeri tekkirizibwa kola ki kuba kati obuyinza bwonna bujjudde amaanyi gonna g'oku nnyanja kuno gakoze ki kyova olaba nti amatto matono bulijjo amatto gabeera mangi naye olw'okubisinzira nti ennyanja kaakati byerimu bingi tetukkiriza amaato okubeera mangi era tetukkiriza muntu kusaabala nga tekuliko muntu amanyi ebya nnono. Kakati empuku eyo osasula ssente ogiyingiramu owaayo kigali okola otya? Empuku eyo kisinziira era abaagendayo kyateeka nti olina okuwaayo ekigali kuba ekigali kitegeeza nti okwata akatta mukago n'esente zonna z'oba okutte zitaliko kusala gwe mwennyini n'ogenda n'oyogera by'osinga okukola ki okwagala era n'obisaba jjajja n'abikuwa. Abantu bangi bajja tetugaana mpuku eyo bantu kugirambuuza era n'abavubi bonna abavubirako abajja abalambuzi bajja ne bagikola ki ne bagirambula naye nga bagirambulira mu mateeka kuba kuno ku nnyanja era kukwaseebwako abantu abatuukaana n'omukolo ogwo. Singa omulambuzi abazze akwatagana naye n'amuleeta direct n'asaba kyakola ki kuba omuntu asobola okujja nga jjajja taliwo naye nga yalibadde yeetaaga obuyambi okuva mu bujjajjaffe. Empuku eyo anagivunaanyizibwako? Empuku eyo agivunaanyizibwako ye jjajjaffe Bujagali n'abamba. Omupya anaalondebwa oba anaazuuka leero yajja okuba nga agirinako obuvunaanyizibwa? Anaazuuka leero yalina okubeera nga alina obuvunaanyizibwa bwonna obukwatagana n'ennyanja eno. Buli kimu kyonna ekiri ku nnyanja eno nga kikwatagana n'ennono yanaabeera busoga yonna yanaaba nga agitwala. Empuku eyo eri buwanvu ki era ogirambula kikutwalira eddakiika mmeka? Empuku eyo mpanvu kuba ne woobeera gwe tosobola kutuukayo munda etandikira awo
erina ebisenge omwo era egenda paka waggulu eri so mulimu ebyama bingi nnyo ebyo bye tutasobola kukola ki kwogera wano okujjako nga gwe mwenyini okoze ki ne bwe tunaba tukomyewo ng'aba kamera tukirizibwa bikwata mujja kukirizibwa olw'ensonga nti jjajjaffe muntu w'abantu musambu ogumanyi abantu ate omusambu omuzadde oguteekweka gano simayembe nti bagenda kusooka gakola ki kugabika tegagala abantu tegagala ekintu kyonna olwali tuli mu kikola nga kirambulukufu buli muntu omunnansi ali mu Uganda muno amanye kiki ekikola ki ekiri wano yensonga lwaki tifu abasoga twafulumya oluyimba nti tuli bankabino ye nga twesiimye kulwene ifono baba busoga gwe yatuwa tibweda mu Uganda muno notatuka ku mwidinda nti enkuni ya Uganda obo ogikoze eki obo ogisubiibwa so this is the real thing era kino kyekiragira ddala nti Uganda zaabu jinja zaabu obusoga bwonna kuno kwe butudde yesewo mukama ebirabo oba amakula omuntu singa ajja n'asabaawo ne yeebaza akola atya okudda era okudda gw'omala okukasita woba omaze okufuna osooka nojja ne weeyama kyoyagala noddayo kaakati gw'oba otegedde kye weeyamye kaakati oluvannyuma lw'okufuna ekintu ekyo era olina okudda n'olaba abatukaana ne bakuleeta noweebaza kakati waliyo abavubuka eyabagamba baagala bugagga baagala ki obugagga weebulyawo obugagga weebuli obutali bwakusaddaaka bwo bwakujja kusaba busabi n'ofukamira mu mwoyo gwo n'ogamba nti bajjajjanze amanya gange nze gundi ekindese wano ensonga yebweti nebweti mu kyama kyo okiwulira kubeera ne jjajja eri akuwuliza yagamba nti genda osabe ekyokola ki kyoyagala empuku eyo tesaddakirwamu tesalirwamu musaayi n'owoba oleesa embuzi ojja n'ogituusaawo n'omala okwogererako era n'ogizaayo ku bukalu kwe bagisalira ssebo mukama wange buuza nedda tewali ayeramu yeekola yokka buli kimu kyonna tewali ajeeramu tewali akola kiga bw'ogiraba bwenyirira yenyini yeekolako yokka mulimu bannanyiniyo twagala kudda tugirambule kubanga tulabye scenic view we don't know how beautiful it is munda ne wabwera already it has a very beautiful view eyetaaga okulaba munda kiyinza tutwalira bbanga ki bwe tunaaba tukomyewo munda okulambula munda kiyinza otwalira ebbanga lwa nsonga emu nti bwe tuba tuyingidde nga bwe mulabaawo maaso eri tusooka kweyama ne tukuba kodi ne tulaga ne tweyanjula mulimu enzikiza kati ye mwenyini waaba asiimye ateekamu ettaala wange soko otunuze eno kamera omukulu ono akyogere bulungi ani bw'aba asiimye jjajjaffe muba mumusanzemu ng'asiimye okuba n'okola buli kye baba muze okukola mutangaala buli muntu n'alaba nga buli kimu kyonna kikola ki olaba munno enzikiza eri nekola bakamera tujja n'amataala gaffe tetukirizibwa gateekako tulina kulinda lya jjajja mulina kulinda lya jjajja kyo tekiikirizibwayo sijja balimba era kuba tuba tuzze era tumunyonyola nituze ne bazzukulu bo abatudde mu kitiibwa bwekiti nebwekiti n'abakkiriza kuba tasobola bagaana olw'ensonga nti amanyi nti musambwa gwa nsi yonna yesebo. All right, that's the beautiful view ayo y'Empuku. Tugenda kudda. We are touring Jinja, the Pearl of Africa. I think if you think about Uganda, the Pearl of Africa, you must think of Jinja, you must talk of Jinja. Everything that you see, everything beautiful starts with Jinja, ends with Jinja. That's where we are. Kakati tugenda kubanga tubawa ekituufu. Nina mutabanyi wange abakazi tafuna naye asobola okujja n'asaba ayanguweko bangi nnyo bazze kino kyembagamba kituufu kino kyembagamba tuli ku kinusu Empuku eyo esinga gaba ki Empuku eyo esinga ogaba emirembe ezadde obugagga n'oba ng'oli mulwadde ng'ogaanonye okuwona jjajja akugamba nti genda ewange kyonoolabayo kyonna kola omukolo guba gukoze eki ogukutuuseeyo kaakati wooba okola ekintu olina okubeera mwegendereza mulimu abajja nga balina ebyabwe ebirala bikoze eki ebibaleese mulimu abajja nga ne bajjamu omunnyo ogwo nga tebabagambye naye olutuuka ewaka era gukugamba nti nziza gye wakoze eki ate gye wokomawo bakutanza kuba wakutte kubitakola ki ebitali bibyo so bakugamba bakunyonyola nti ogwo omunnyo guli mu ddagala lya jjajjaffe okiwulira era yakola Empuku mu munnyu okiwulira so buli kimu kyonna
bwetyo bwe tutambula n'obusoga bwaffe. All right, that's where we are ETV Uganda, the story of the Empuku cave. Tugenda kubanga tukomawo mu party tutulambula Empuku eyo munda, tumanye obuvono, everything buli kimu nga bwe kitambula. Yonna gye musinzira okutulaba abali mu United Arab Emirates, Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Alain, Ras Al Khaimah, thank you so much for watching. Abatulaba nga muri South Africa, thank you so much for watching. Abatulaba nga muri Europe, Scandinavian countries now UK, thank you so much for watching. Abali mu United States, thank you so much for watching. Abali Canada, Australia, abali Uganda wetusinziira okubona ensi yonna, mwebale nnyo mwebalire ddala. Era nga tugenda kuba tubawa abakulu bano abatulambuuzizza mu maaso yo batuba bawe more information ekifo kino na buli kimu ayagadde okujja okulambula jjinja biki by'oyinza okulambula mu jjinja era ku ssente mmeka, cause we want to tour our country, tusooke tumanye ensi yaffe. Tugane tulambula ensi endala naye ensi yaffe ntagiwa nnyo obudde. Olwaleero tuli ku Nile. This is Nile River. You can see a very beautiful view. Buli kimu kyolaba wano kyewuunyisa. Tubadde ku Empuku weetooloola ebintu bingi. Abasama abalina ssente. Okay. Mwatugambye bank jumping temutututteeyo naye tujja laba ndowooza olunaku oluddako tujja bawa everything. Bajja kutuwa details endala how everything works and everything how it moves on. Oyinza okulaba embeera nga bweri. Abantu basiba balambula, bw'olengera eri waliwo eryato abazungu weebali abo nabo bazze kulambula Empuku. So really it's not all about this. One starts with us. Twagala ensi yaffe tugirambule then tulabe embeera nga bwetambula. What the XP is my name. Tugezaako okulaba nga tubawa buli kimu nga bwe kitambula. Embeera yeeyo tuli ku River Nile. The longest river in Africa. We are on River Nile. The longest river in Africa. The longest river in Africa. So if you come back to Uganda mwena abasama funa time tugenda kubanga tukole enteekateeka. Mujje mulambule ku jjinja mulabe ekkula ly'ejjinja na buli kimu ekirimu na buli kimu ekirungi. Tuli wano n'ettaka mweririmu abasama abaagala okugula. Batugambye eka ya freehold elimu $810,000. So abalinamu akasente oyinza okujja 15 freehold. Ng'ozimba ku nnya, ng'ozimba ku mugga Nairo, nga bw'olaba oli yateeka eri ennyumba waggulu. Oba mugagga muzibu nnyo. So that's where we are. What the XP is my name. Tugenda kubanga tubawa ebisingawo. Naye ng'omukolo oguddako gwa kulinda agambibwa okuba nti ye musika wa jjajja Bujagali. Tugenda kubanga tubawa embeera nga bwetambula. Buli kimu nga bwe kiri tugenda kubanga tukikuwa. What the XP is my name. Mbagala nnyo baganda bange. Thank you so much for watching.